kiddangamu ngamba mmwera bannange nalanga ebintu byoyambala bannange temukiddangamu ze tebaŋŋaana kyenjagala kwambala temukiddangamu ate by the way mummerako nnyo kati ŋŋenda beesalira busumiro bupumpum bucuncu bonna gwebera nze baŋŋaana kyenjagala okwambala obadda kiwanda yisenge musimanye era naalongo ze wenjagala gomesi nga njambala wenjagala kamini nga nkambala wenjagala kapatra nga nkambala wenjagala omushanana nga nkwambala. They do not tell me what to put on. Understand? Next media teŋŋaana kwambala kyenjagala n'olwensonga eyo enkya ŋŋenda kugira mu kapatra kyokka bulazes before oli wa mutawaana nnyo oli wa katawi. Sofa amawulire agali mu kubeera nga gava ow'omukyala Antaira oba katu officializing nti neera kati ex wa SB4 okusinza akafaananyi akaavudde mwana wattu kali mu kubeera nga katuyogeza omugambo ogutagambika n'okusinza ku kyo ekyali oku Valentine's Day kyeyongera okukaatiriza ensonga n'okusinza ku ebyo ebyasooka okubeera nga bitambuzibwa n'obutaami n'amaloboozi byonna bikkaatiriza nsonga emu nti Antaira wamu n'omukulu SB4 oba abangi gwe mmanyi nga Ssebunya bambi tebali mu nkwasaganya nnungi. Process gye balimu either baayawukana dda oba bali mu process ya kwawukana just ng'ekintu bakikutte mpola mpola. Ekifaananyi ekyo Antaira ng'alina oluvubuka olugoggofu, oluvubuka oluto, oluvubuka mbulakalevu. Abaana batadde caption ku kino ekifaananyi mbw Antaira afunyeyo ekyokuzannyisa, Antaira afunyeyo ka baby boy, Antaira abalongo abazizzaako, Antaira kwegamba omugambo mungi oguli mu kubeera nga gutokomoka ku ekyo ekifaananyi naye kyo nga kiragira ddala kyandibira by the way nakyo nga kya Valentine's Day nga photoshoot yali ya Valentine's Day just lwakubanga tebyavaayo mangu naye sofa ekifaananyi kyo kiragira ddala abantu neera kizibu kwekubira na mukwano gwe kifaananyi kifaanaganawo ekitwa okuggyako ng'omuntu mulimu enkola eri ey'akawolongojjo yani ayugira kalowolongojjo sivije junior yes nga mulimu enkola eyazima ngweno ey'akawolongojjo. So Antaira saawa yonna twandiraba oluvubuka olugoggofu nga lutandise tetwandiraba lwandibeera nga lwatandika dda okumulya eno 225 yakulya muntu ono ali ono ono ali ono naayagala kulya ono naayagala kulya ono. Tukyali kwa Antaira. Sheera Gashumba ayagala kulya mutabani wa Bebekulu. Sheera Gashumba ayagala kulya mutabani wa Bebekulu naye n'okusinziira nga bw'atuuse ndaba nga yandimulya ate tetubalinaako buzibu. Naye sofa bambi amawulire agaliwo ge ga Antaira okubeera nga yeefunidde oluvubuka olugogofu naye ngenda kuddayo nfune full details ku muvubuka ono amannya ge na buli kimu gwe kyonna okola subscribing nga nyiga notification bell ebisigadde obitulekere.